omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyatonye mu Kaseese yawezezza milimiters 59.5, Masindi milimiters 18.6, so nga ate yo mu Arua zaaweze milimiters 7.1. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa byongera okutulaga ng'omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu ggwanga lyaffe, ekireeseewo enkuba okutonya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Byo mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira nti obudde bujja kubeera bwa kiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, nga n'olw'embeera eyo ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Byo ebitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale nabyo tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27. Olwo mu Kaseese n'Embalala ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. N'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.